tuyinza otya okutereeza osobola okitereeza mbuuza bubuuza nange kisoboka kubanga omuntu yenna ebbanga lyamala ng'akyayogera ng'akyassa kyangu nnyo okutola shahada ate ng'atola shahada byonna bye bayakola byonna biba bimusonyiire kubanga Seeka Kamoga yageze n'agamba ati bannange lwaki omwogezi wa poliisi olimba lwaki olimba abantu wagambye ku Lwokutaano mwajje wange mwakwata abantu 32 n'agamba naye wallahi nkulayira Allah mwakwata abantu 7 ne mubakuba kiboko n'agamba nti naye bwe mukomyewo olwaleero nga bakomyewo jjo bakubize nange nabaddewo ne mukwata abantu mwabakutte leero niyo gamba ate mwakwata abantu 32 luli naka ne musajja lwaki olimba mpozi n'ekirala ate kyesaategedde kyetaaga nange okunyinyonyola yagaji abasirikale bwe bayingira batwala power bank ate nga n'abaana waliwo bano gye bayimba power bank kyeyo gye baana bano gye bayimba ze batunda si power bank eyo yaga power bank eno ey'essimu zebadde mmanyi power bank ey'olukumi